Gavumenti erangiridde enteekateeka ey'okukozesa digitalized number plates ku bidduka byonna mu ggwanga. Byonna ogenda kuba obitegeera ssente mmeka ezeetaagisa era ogenda kubira mawulire gaffe agataliiko nfuufu. Nkwaniriza nnyo akawungeezi ka leero. Nze Shefa Bakatamale ne munange Mebo Mulungi tulina manyi gogenda okulaba n'esaba kalire tulabe ebikulu n'oluvannyuma nga kutuuseeko mu bujjuvu. Abaana babiri battiddwa mu ntiisa, omu asaliddwako ebitundu by'ekyama, omulala akwasizza bataano. Tuyamba amasabo gaveewo. Omukazi eyakekejjula bba obusajja asimbiddwa mu kkooti n'akkiriza omusango. Abasako ya bodaboda balojja babakubye ensambagere ne babanyagako ssente z'emyoga. Nankwata bw'ati nampowalamula nanzija ku sseefu ya ssente. Gavumenti yakunyikiza okussa namba plate za digito ku mmotoka buli emu ya mitwalo 17. Tujja kutandika okuteeka namba plates ku mmotoka zonna. Agakawungezi ka leero tugatandise n'abaana babiri abattiddwa ensangi n'emityana mu ngeri y'okusaddaakibwa. Omu asaddaakiddwa ebitundu bye by'ekyama, omulambo ne gusuulibwa ku nsiko ate omulala oluttiddwa omulambo ne bagusiba mu kutiya. Poliisi eriko beekutte bagiyambeko mu kunoonyereza. Abantu abatanategerekeka basaddaasa omwana Abbas Mulindwa ow'emyaka 3 ng'ettemu lino libadde ku kyalo Buwali ekisangibwa mu ggombolola y'ensangi mu Town Council y'Ekyengera mu Wakiso mu kiro ekikeesezza olwaleero. Twasanzewo kaveera akakutiya nga tulowooza oba mbwa kumbe yabaddemu naye nga kiteeberezebwa okubanga abasawo Abaganda be baamuse. Poliisi ekoze omuyiggo n'ekwata abantu okuli Hadija Namale, Kasule Abbas n'abalala nga kigambibwa Namale aliko omulenzi gw'ayagala amanyiddwa nga Yasin Lubega nga wa luganda lw'omugenzi nga yamutegeeza ng'omwana bw'ali owuwe ekitaamusanyusa n'asalawo okugenda ew'omusamize eyamulagula okutta omwana ono. Rehema Nalubega nga yesenga abadde akuuma omwana ategeezezza nti olunaku lw'eggulo Namale yazze ku dduuka w'akolera nga yeeraguza nga famire ye bwe yabadde egenda okufiirwa omuntu ye kye yawakanyizza nga teyategedde nti yabadde mu kkobaana ery'okutta omwana. N'aganga simanyi eby'emizimu ebimukutte n'agamba wamwemba amasimbi mugenda kufuna obuzibu, amasimbi mugenda kufuna obuzibu era wamwe waliwo agenda okufa. Ne mugambe waffe tebiriiyo ebyokweraguza. Ayongeddeko nti omwana eggulo yagenze ewa bannamale okuzannya ne bannekyokka akawungeezi teyazzemu kulabika kwe kuyisa ekizindaalo nga bamunoonya nga baatuuseeko n'ewaka wa Namale agambibwa okuba mu kkobaana ery'okumutta naye n'ategeeza nga bwe yamulagidde adde awaka. N'agamba munsonyiwe omwana ali mu kikutiya. Nategeredde nti omwana mufuna. Kati ng'oyo bamuteeka ekkalabba aveewo kuba agenda kutabanja ate oba agambye yakatta basatu. Poliisi y'ensangi ng'ekulembeddwa DPC Rogers Chibene enkya ya leero ekomyewo mu kifo awakoleddwa ettemu okwongera okunoonyereza era waliwo omukyala gwe batutte okubayambako. Wabula poliisi oluvudde mu kifo kino abatuuze baliko amaka g'omusamize ge balumbye nga baagala abalage empapula ezimukkiriza okukola omulimu guno. Nga kiteeberezebwa nti abasawo Abaganda be bamukoze eki. Naye buli anajja n'ateeka wali ruumu ng'ayingiramu akola busawo Buganda. Kyokka ono abalaze ebiwandiiko kwakolera n'avumirira abamulumbye. Naye bagenza otuuka wano ng'ebiwandiiko byantu birina tuli kubulira nti ate lukumyemu omuliro waliwo omusawo w'ekinnansi gwe bagenza okukola ki okumenyera ennyumba mutuyambe. Mmeeya w'ekitundu kino Mathias Walukaga avumiridde ettemu lino n'aweera okukola ekikwekweto ku basawo ab'ekinnansi abafere. Abo bwe tusanga nga bafere beenoonyeza byabwe gonna ngenda kugaggala. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirwango Patrick Onyango akakasizza ettemu lino era nti okunoonyereza kutandise. Okunoonyereza kukyagenda maaso tusuubira nti wiiki tujja kutwala fayiro waffe wa gavumenti wiiki ejja tugatwale mu mbuga z'amateeka.
N'okuva Emityana ku kyalo Kikuumambogo abatuuze baguddemu ensisi omwana gwe bamaze ennaku 2 nga banoonya bw'asangiddwa nga yattibwa omulambo ne gusuulibwa ku nsiko. Omugenzi ye Samali Namuyomba nga nnyina Edisa Nalutaaya amanyiddwa ennyo nga Maama Samali omufumbi ku ssomero erimu agamba nti bwe baali bagenda ku mulimu yagamba abaana b'okumukulembera n'abavaako emabega kyokka we baatuuka mu kifo ekiziyivu abazigu ne batwala omwana omukulu. Agamba nti yawulira muwala we ng'alaajana n'ayanguwa okubatuukako ng'omuto yakandanga kumusongera mu kisiko munne gy'atwaliddwa. Nayita maama kwanza namwe temulwana mutambule enzija mbantuuse wali ngenda owulya omwana ng'ayita omulundi ogusobolengedde wezzeerijja nti maama. Agamba nti okuva olwo babadde tebaddangamu kulaba mwana ono okutuusa lwe babasuulidde omulambo mu nnimiro okuliraana amaka gaabwe. Bwe yamaliriza nazza n'ateeka wali naye bannayo yali falumbe kyoyo. Amyuka Radis w'Emityana Prosi Mwanjuzi atuuseeko mu maka n'asaasira ab'eŋŋanda kyokka abantu ne bamusaba wabeewo ekikolebwa ku basamizi abeeyongedde mu kitundu nga n'enkola zaabwe si nnambulukufu. Lwaki batukaabye kwenkanidde awo? Abawaggulu mutuyamba amasabo gaveewo. Era tugenda kumekinga sure abaabikoze bonna bakwatibwa n'eyabatumye naye ng'akwatibwa. Nenjagala okukubira abatuuze omulanga tukuuma abaana baffe. Nuliat Namagembe ne Luka Kajiri be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Emityana nga tuvuddeyo bammemba bakimanya kabonera bodaboda Sacco balojja ensambagere n'agakonde agabakubiddwa ebbina ly'abantu ababazinzeeko ne babanyako ssente ez'emyoga eziwera ddala miliyoni 5. Baliko bannaabwe basonzeeko olunera basabye ab'ebyokwerinda okubayamba. Ababodaboda abeegattira mu kibiina ekyakimanya kabonera bodaboda Sacco basigadde mu kwemagaza oluvannyuma lw'ababbi okubalumba ne babanyagululako ensimbi ze baterekedde ebbanga. Kitegeerekese nti ababanyaguludde babasanze ku woofiisi zaabwe mu lukiiko olunaku olw'eggulo nga basomesa bammemba abaze okwewola ensimbi z'emyoga basobole okwekulaakulanya ne babatimpula agakonde n'okwonoona ebintu era okukakkana ng'ensimbi esoba mu bukadde 5 bakuuliise nazo. Yaze na gurupu ye abantu 20 n'okusoba ne bajja mu ofiisi yaffe ne bayingira ne bakola chairman Kimbayibula. Ssentebe w'omwuga gwa kimanya kabonera bodaboda Sacco Ibra Kiyimba alumiriza ssentebe w'ababodaboda mu Masaka Abdallah Sennabulya okukulemberamu ekibinja ekyabalumbye era nti babadde n'emmondo. Nabulya yaze n'ayingira nga ntudde ku seefu ya ssente n'ankwata bw'ati n'ampawalamula n'anzija ku seefu ya ssente era seefu n'egwa ku ttaka. Mwabadde mu bando za miliyoni 5 n'emitwalo 9. Omwami Sennabulya zikutte nazeka mu nsawo. Bamemba balumiriza nti waliwo bannaabwe mu mulimu guno ababalemesa nga basabye ab'obuyinza okubayamba ku Sennabulya n'akabinja kakabakoza akagiri. N'olwekyo ffe twagala ssente zaffe kubanga twaseevinga ate batuyisa okuzinona kati nga abasajja ne bazitwala ate kyabaddewo si kyambu ffe twabaddewo nga twerabira n'amaaso gaffe tusaba ekikwatako batuyambe. Okulumbibwa gurupu eyo tuze tutwala okwemulugunya ku poliisi naye tubadde situnnaba kufunawo kuyambibwa kwonna. Sennabulya bw'atuukiriddwa ebimwogerwako abyeganye ng'agamba bamusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo. Era poliisi bw'enaagamba nti enjagala njagenda wonna wonna we neetaaga embuuzi ebyeyagala njibiddemu olw'ensonga nti nange kennyini kamwa koogera naguddewo misango abaana be bakubidde bonna ababoda be bakubidde bonna ekijja bw'emiyibula be yabadde ajjako piki zaabwe nga bajjako ssente baguddewo emisango ku CPS Masaka gye giri nange kennyini kamwa koogera nakubiddwa. Omukwanaganya w'emyoga mu bitundu by'e Masaka Gonzaga Mutesaasira agamba Sacco y'ababodaboda eyakimanya kabonera y'emu ku zibadde zikola obulungi era nti wandibawo abalina ebigendererwa ebikusike n'asaba ab'ebyokwerinda okukola ogwabwe. Kati njagala obbagamba tebaggwamu maanyi tugenda kubeera nabo okulaba nga tutereeza Sacco eyo yeyongeremu ababodaboda bonna. Tuli mu banoonya naye nga tusoose kubayita kubanga boogerwako ng'abamanyiddwa mu kitundu so baba tebazze tugenda kuba nti tubakwata. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale ate omukazi yasalako bba obusajja n'abukutulako asimbiddwa mu kkooti Kamuli ne bamusomera omusango gw'okugezaako okutta omuntu. Ono akkiriza
omusango omulamuzi n'amusindika ku alimanda okutuusa olunaku olw'enkya. Susan Namuganza yasalako bba Kawubanya Moses obusajja n'abukutulako asimbiddwa mu kkooti e Kamuli mu maaso g'omulamuzi Aisha Nabukeera. Bamusomedde omusango gw'okugezaako okutta omuntu n'annyonnyola bwe yakikola. Ono tatawaanyiza kkooti n'akkiriza omusango nti kituufu ye yakekejjulako bba obusajja. Omulamuzi Nabukeera amulagidde okudda enkya mu kkooti nga bamufunidde pulida wa gavumenti agenda okumuyambako mu lulimi lwa kkooti ng'awoza omusango guno. Abantu abadde mu kkooti bategeezezza nti tekyetaagisa kubanga Namuganza yakkiriza omusango era baagala kimu bamusalira ekibonerezo. Kyo kyeraga lwatu twetusaba nti justice ali okugayala mu kintu oti ekyomusango oti n'ogwo. Era tusaba gavumenti kyandibaire efunye omukyalo oyo looya olw'okubanga ye obudulizi bwe buli lwatu yakikola. Ayi kyandibaire nti nga bwakkiriza omusango ndibaire nga omulamuzi atuyamba omusango guno yakusaba bwenkanya oli yena yasobola okufuna ku bwoki akalembereza yamanya nti yes sandi kituufu yayiza omusango tewona nsonga lwaki yeetaagisa looya bamusale busalire ekiboneza ekimujjamu kubanga looya era alida nakola kikubuzaabuzaabaki kubanga ensonga enkulu yeene yakiboneza omusango yakola agwidi kijja looya kyanayongera ku kindi kubanga yasala kuiba obusolo yaikiriza gavumenti niyene buyinza niyene mateeka ebone kyesalira omukazi emuwa ekibonerezo ekimujjamu. Kawubanya asabye kkooti emuyambeko okusiba Namuganza kuba obulamu bwe bwonna yabukomeza. Ayi kayimwenera ajja kuba ali kulya alikunwa ali kweyagala ayenze kayi lino omutalano gw'okwerabirira nze mwene n'okulabirira abaana. Agamba ayagala bwenkanya kuba buli watunula ku kiwundo alowooza ku bwagenda okubeera obulamu bwe bwonna. Gavumenti ngena ayamba nze okuza abaana bamutereka eyo obulamu bwe bwona kuba ninze ekiwundu kyeyantuusako yaba nakyo. Namuganza yakwatiddwa ku lwokubiri lwa wiiki eno Namutumba n'akomezebwawo e Kamuli gye yaddiza omusango. Yasaba bba ekisonyiwo kuba bwali busungu bba n'agaana. Mirembe yali mukazi wange eyataka ali mukazi kubambaire mubalira mubakwera. Nathan Sengoba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ebyo nga tubitadde ebbali gavumenti erangiridde okutandika okuteeka number plate eza digital okwobuwaze ku bidduka byonna okwetooloola eggwanga mu mwezi ogw'E11 omwaka guno. Baminisita okuli General Edward Katumba Wamala ne General Jim Muhwezi okakasa bino basinzidde wano ku Media Center. Gavumenti etaddewo okuva mu mwezi ogw'E11 omwaka guno okutandika okuwandiisa ebidduka n'okubiwa number plate eza digital okwobuwaze okutandika ne pikipiki. Okusinziira ku baminisita okuli n'ow'ebyentambula General Edward Katumba Wamala, ow'ebyokwerinda General Jim Muhwezi n'abakungu abalala okubadde n'akulira okuwandiisa ebidduka mu minisitule y'ebyentambula Winston Katushabe. Enteekateeka eno yakeerewa dda nga yali erina kutandika mwezi ogwokusatu omwaka guno. The rollout of the project was supposed to be on the 1st of March 2024, but it was postponed due to logistical challenges. Removal, it must be a guided operation, not every Tom, Dick and Harry can just remove the plates. Bagamba nti webukeeredde olwaleero nga bakawandiisa emmotoka ezisoba mu 100 kyokka nga zonna za gavumenti n'ebitongole ebitali bimu. Tuza twakateekako namba emmotoka za gavumenti nga 194 naye twasazeewo twamaze okwogera ne Prime Minister. Department zonna zigenda kuweebwa ekiragiro zonna zireete number plates emmotoka zaazo ziseeko number plates. Okusinziira ku bakungu bano mu gw'E11 bagenda kutandika okuwandiisa pikipiki n'oluvannyuma mwezi gwa January omwaka 2025 bawandiise emmotoka zonna mu ggwanga ku buwaze. Tugenda kutandika mu mwezi ogwa November nga 1 tujja kutandika ne boda. Tusuubira nga January 25 tujja kutandika
okuteeka enumber plates ku mmotoka zonna eza buyonjo oba ez'obwannannyini. Tujja kukyula obudde emyaka 2 mpola mpola nga bwe tukyusa enamba. First registration is 714,300. The exchange of odd number plates, like for example, Sigua, if you have your vehicle right now, we shall charge you 150 only to replace your registration plate. It's the number plate. They have a tracker, they have a SIM chip, and the 2 Bluetooth beacons for both front and back. Bagambye nti namba plate zino za kuyambako nnyo ab'ebyokwerinda okulondoola ebidduka ebibeera bikozeseddwa mu bumenyi bw'amateeka n'emisango emirala mingi. Egenda ekwatagana bulungi era kati baliko ne CCTV camera eza police ezateekebwa ku nguudo already. Ismail Subuga yakusakidde eggwire ino Crab Cadet. Webalenya munaffe mukadde kano sabukize tusooke tuwumulemu tugenda kudda namuyegafa amalala tova. Omusajja yafiirwa omugole Mama Fina amwadde pikipiki emuyambeko okulabirira abaana. Webalenya munaffe akyatambula naffe tukyagenda mu maaso n'okutuusaako amawulire agataliko nfufu mu mala ge tulina. Pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Sophia Namutebi amanyiddwa nga Mama Fina adduukiridde omugole eyafiirwa mukyala we mu ngeri etategeerekeka ng'omukyala obulwadde bwamukwatira mu kidaala mu kwanjula. Amugulidde pikipiki empya avuge bodaboda okusobola okulabirira abaana. Pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Sophia Namutebi amanyiddwa nga Mama Fina awadde omulimu Sadiiki Ntalo w'edduuka ya Mukalongo eyafiiriddwa mukyala we Shakira Nagayi nga wakayita ennaku 3 zokka nga mwanjudde mu bakadde Gomba. Okusinziira ku solo gye naaba ku Bukedde TV ng'ekwasa ennaku ekaabya okubeera n'omukyala n'afa nga muli mu kwanjula kumpi. Wabula yasigazza omugugu okulaba ng'alina okulabirira abaana abo abeerabiza ennaku ya nnyabo. Ntale wa Mama Fina awerekeddwako Noah Kisaka yali ssente w'omukolo gw'okwanjula nga bamulombojjedde embeera yonna eyaliwo n'engeri omugole Nagayi gye yaggwamu amaanyi nga yakatuuka mu kidaala n'atandika okussa obubi. Mwana omuwala embeera gy'alimu ekyamazima si nnungi ekyo aba mujje tukole kye tukola muyite mu bwangu. Mama Fina omu ku bannayuganda abatono bulijjo basukiramu okudduukirira abafunye obuzibu obw'enjawulo bakirabye naye munnyonnyolwa ng'awulira ennyiike era kabuze katayoze ku munye. Twatuuka y'emulago ne bakebera obulwadde tebakola ki tebabulaba bamutaddeko amacupa azimbye omubiri ne mutuusa we namutuusa ne baŋŋamba nedda totawaana si bulwadde buzungu. Agamba nti Nagayi yamulinamu omwana omuyeko omuto kyokka ng'aliko abaana 2 abajja na nnyina be yamulekera nga tamanyi kitaabwe kubanga yafa tamulaze nga mu kiseera kino nabo yabavunaanyizibwako. Bonna nze nina okubakola ki kubabeererawo. Omugenzi yandekera omulimu gw'amaanyi yandaga tata w'abaana abo kati nga gwe muyigo gwe tukola ki tuliko obudde buno okufuna tata w'abaana abo. Ndala nnyonnyodde Mama Fina nga buli kimu bwe kyagootaanye ng'akyalina amabanja g'okwanjula kyokka nga n'omukazi yafudde nga n'ekisinza okumusomooza kwe kuba nti pikipiki gye yabadde avuga bodaboda omugaga yagimugjeeko ng'akyali mu maziga ga mukyala we. Olwafunamu ebizibu awo kino lwagitwalira ye teyaliyo mukama wo yagenda okulanga ebizibu bisuseeko obungi gamba ng'omutima gw'omugabi Mama Fina agulidde endala epikipiki empya noonye ssente okulabirira abaana. Omugagga gwe yali avugira piki yagimuggyako bwe yalaba nga afunye ebizibu so kwe kumuyita mufunire kapiki avuga alabirira abaana abo. Ndala asiimye Mama Fina olw'okumuzaala mu kaseera kano kaalimu namusuula omukono. Neyongera okwebaza Mama Fina kuba kati bweguba mukono ogwa ddyo aguwanikira ddala mu bbanga anzadde alinga nzije mbasse mwanda obudde buno. Mama Fina avumiridde abazadde bulijjo abasaba nnamunkukumbu w'ebintu okuva mu bako ekibalemesa okweyanjula nga singa ekizibu kino kyagwawo nga ntale tebamumanyi bazadde ba Nagayi yandibadde ndirimbo. Olw'ensonga senga kino kyatuuka kwona omwana nga teyagendayo kyandibadde nti yamusadde asoba yamukoze eki yamutusizaako obulabe. So abasajja mbakubira omulanga bw'oba ofunye omwana w'abendi gendayo okyali oba olina katono kati agendayo
n'abazadde bennyini mbakubira omulango omuvubuka omwana aba akwetedde omusajja oba talina oba alina aba akuwadde kitiibwa so ebiseera ebisinga tunyooma nnyo ebintu naye nga biririyo bibaawo lwakubanga ogenda okutuuka we bayinza okujjanjabira nga kirireeti Kisakasimye Bukedde TV alaze eggulire lino Mama Fina kwe yabalabidde okubadduukirira kubanga mmwe mubadde mpajiruwaga amawulire gano bwe gaatugwako ne mwasitukiramu nga kibakutteko ne mujja ne mukwata amawulire ageerukaya kubanga Mama Fina omwana ono amuzadde ogwokubiri okukwata pikipiki empya n'agimuwa Kizawire yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Kalo lwale mukanyumino kaffe ak'omukenkufu Julius Nyanzi afundikidde omusomo gw'ekirime ky'ensogasoga kyamazeeko wiikisi 6 ng'alambulula emigaso egikirimu era akubuulira engeri bw'osobola okwenogera ssente mu kirime kino. Kwanirizaako nnyo mu kanyomero k'omukenkufu tutambudde era tutambulidde ddala ku nteekateeka eno ey'ensogasoga. Ensogasoga zino amayiba gazirya, amayiba gaalyanga ensogasoga ne gejjanjaba ne gabamalamu era abantu ne bagamba nti alima ensogasoga teyeewala mayiba kubanga mayiba gamanya eddagala eriri mu nsogasoga naye kati tugamba tutya Prof Bioresearch tugamba nti alima ensogasoga teyeewala ssente. Yeyo programu gye tutambudde emyezi 2 miramba nga tulaba emigaso gy'ensogasoga okuva mu nnimiro. Twatandikira mu nnimiro nenkugamba nti weetaaga emikebe 4 egy'ensogasoga. Emikebe gino ogisanga ku Prof Bioresearch era nga emitwalo 5 gyokka gikumala okusimba yiika y'ensogasoga. Lwaki ensogasoga eno twagala tugisimbe? Nabagamba nti eri ku katale kansi yonna evaamu butto ow'ettunzi era nga basinga mwagitema naye kirungi twabafunidde ensigo y'ensogasoga eno evaamu oyiro. Si buli nsigo nti evaamu oyiro omulungi, waliwo ekika ky'ensigo kye tulina ku Prof Bioresearch. Bwetyo tufundikidde omusomo gwaffe ku kirime eky'ebyewuunyo eky'ensogasoga bangi kye tubadde tetulabamu mugaso. Wabula bulijjo kikulu nnyo okugattako omutindo era omukenkufu Julius Nyanzi akulaga amagoba bwe geekubisaamu. Nga alunda obusaanyi ng'alina n'ekyuma ekikola siriki. Nyina mukwano gwange Nuuru Mpungu yaleeta wano gomasi za siriki buli omu n'agamba kyekyo naye kati teebereza singa abantu baffe bonna abaalima obusaanyi oba abaalunda obusaanyi balina tekinologiya oyo okukwata obuuzi obwo ne bakolamu olugoye lwa siriki. Tiyandigenze China oba Dubai oba Malaysia kuleeta siriki, engoye za siriki, naye agendayo n'azireeta kubanga ffe twakoma mu kkubo. Era nja kwebaza abatandise okukamula butto w'ensogasoga. Naawe osobola obbeegattako ng'omaze okulima wali nti emitwalo 5 gitaddemu okungudde kilo 10,000 mu yiika. Kati jangu ate tukamulemu oyiro tufunemu lita 8. Buli lita ya ensogasoga tugigula emitwalo 5. Ekyo kye tugamba nti tosigalira mabega kubanga ensogasoga ddagala ly'amaanyi ensi yonna erinoonya. Abantu bange balandi friends batera okumbuuza nti omukenkufu njagala butto wa kasita konze kamuweereze ne muweereza wali ku palamenti genda omuweerezaayo ne bamuzza omuyivu n'angamba nti nedda nakusabye kasita oyo ne mugamba mu Luganda gwe bayita butto w'ensogasoga. N'olwekyo wadde tebamanyi nga bagenda ebunaayira ate ne basangayo butto waffe ow'ensogasoga n'ebbonga erinnya eryabakwata. Yajjanjaba ebizimba, yajjanjaba infection, abasajja omutakasejja ombwene ofuuka lwasa mayinja osiigako, abakyala abalina olususu olubibi n'amakula omwesiga ng'omutabudde n'amanda aga activated charcoal. Programu ezo zonna mwaziraba. Abalina obuzibu bw'obutafuluma, abalina constipation. Era ekirime kino osobolera ddala okukinogako emirundi egiwerako endabirirayo kasita ebeera ennungi. Manya nti ensogasoga zino bw'oba ozirimye ensogasoga zibeerawo ddala wakati w'emyaka 2 ne 5
kusinzira kundabirira kitegeeza nti kirime kya season nti kirimye season emu ate oteekemu kirala kibeererawo ddala ate nga kikuwa ssente nga bwe nakugamba nti yikemu evaamu kiro 14 bw'oba otunze kiro 15 ng'otunziza bano abalina ebyuma abakamula ojja kufunamu obukadde 2 ate bw'oba ogaseeko omutindo kiro 14 z'okungudde mu yiika ofunamu lita 8 eza oyiro ate buli lita tugigula emitwalo 5 bwe bukadde 4 saagala nnyo kwogera ku ssente kubanga ne bagamba ssente zimera ku miti ani awakana teri awakana n'olwekyo mwebale nnyo okulaba pulogulaamu y'ensogasoga era munzikirize ngikomye wano okutuuka omulundi omulala naye nkugamba ntya ku lwokuna olujja tujja kuyiga ku kugatta omutindo ku oyiro akozeseddwa ow'emmotoka used oil webale kulaba itayo ku Prof Bio Research ku Ikotorio wefunire butto w'ensogasoga ensigo z'ensogasoga ozisimbe wamu n'ekyuma ekikamula ensogasoga anti alima ensogasoga teewala ssente zimera ku miti. Bye bye. Gatukyagenda mu maaso n'amawulire agataliiko nfufu bannannyini masomero basabiddwa okusesera ku buyonjo kiyamba abayizi okwewala endwadde eziva ku bukyafu. Bino bibagambiddwa omukwanaganya w'amasomero ga KCCA Munnakawa Fiona Alinaitwe bw'abadde asinkanye mu musomo oguteekeddwa kampuni ya Waterquip Uganda Entinda. Kizuuliddwa nti amasomero mangi gatubidde n'ekizibu eky'obutabeera n'amazzi mayonjo ekitadde abayizi mu bulabe obw'okulumbibwa endwadde. Kino kye kiwaliriza aba kampuni eya Waterquip abatuusa ebyuma ebikuuma amazzi nga mayonjo okutandika okubangula abasomesa ne bannannyini masomero ku ngeri gye bayinza okwettanira ebyuma bino. Omusomo gubadde Ntinda nga gwetabiddwamu abasomesa ne bannannyini masomero okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bano babalaze engeri gye basobola okukozesa ebyuma bya Waterquip era Onesimus Karugaba abasabye okubyettanira. Naye nga mu byalo oba mu developing cities endala walimu nti bayinza okukozesa solar panels nga zibayamba okulaba nti bakozesa system eno. Adrian Atumanya akulira kampuni enannyonnyodde lwaki basazeewo okubangula abasomesa ku nkozesa y'ebyuma bino. So tubawa tekinologiya owa UV okulaba nti basobola okulongoosa amazzi mu ngeri etakosa environment. Asabye bannannyini masomero n'amakampuni okukozesa ebyuma byabwe kubanga byesigika bigezeseddwa ate nga biri ku mutindo gwa waggulu. Mujje mu Waterquip, mujje twogere, mujje tubawe solutions, tubawe UV water treatment systems. Tulina terms ezisobola okufiitinga mu programu z'essomero. Mujje ofiisi zaffe ziri Naalya Quality Shopping Mall ku second floor. Fiona Alinaitwe omukwanaganya w'amasomero ga KCCA Munnakawa yabadde omugenyi omukulu ng'asiimye aba Waterquip olw'enteekateeka eno gy'agamba n'amazzi amayonjo endwadde zijja kuyitirira. Ono akuutidde ab'amasomero okusasira ku mazzi amayonjo kikuuma abayizi nga balamu. Encourage schools to use them. Somo basiimye aba Waterquip olw'enteekateeka. Babadde bawozaawoza obuzizi babuteekateeka mu bugundi mu bidomola ebintu ebyo tetubyesiga bulungi naye ekintu kino omuntu abeera safe era nsuubira buli ssomero lyonna eriri mu Kawe basaba mukyeyunire mukiteeke mu masomero kubanga oba seefu nti omwana w'abendi amazzi ganywa malungi ate naawe kennyininyini oseekinga. Bano batuyambe balina amazzi amayonjo tetwetaaga kufumba amazzi gabeera 24/7 gabeerawo omwana teetaaga kunoonya mazzi wantu wonna. Buyonja naddala bifo byaffe kaka buyonja ezo okuziyonja batuwadde engeri gyetuyinza kukikola kale omusomo guno tuyambye nnyo. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Zo enteekateeka z'omukolo ogw'okusiima Pulezidenti Museveni ebirungi byakoledde eggwanga ziwedde nga gwakubeera olunaku olw'enkya ku kisaawe e Kololo. Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Senninde akunze abantu okubeerayo mu bungi. Embeera ebadde yakeetalo ku kisaawe e Kololo nga bannayuganda balindirira okwebaza n'okujaguza olw'ebirungi Pulezidenti byakoledde eggwanga.
wetutuukidde Kololo nga bakola butaweera okumaliriza enteekateeka nga bayoyoosa ekifo entimbe gagade ziwanikiddwa nga n'emmotoka zirabiddwako nga ziwanika tenti. President w'abasawo abaasomera ku basale ya State House Dr. Samuel Oledo ategeezezza nti enkya abasawo bonna baakuwa banaabeera Kololo obujjanjabi obw'obwereere. Bali abasawo 15 abagenda okubeera nga bajjanjaba abantu baffe bannayuganda so mujje ebyobujjanjabu ebiri mu bujjuvu era kino nkibakatiza nti no enkya tugenda kujjanjaba ab'amaaso tugenda kukebera omusaayi buli kimu kansa tugenda zikebera ku bwereere. Robert Rakandare yakulira ebyokukunga mu maka g'obwa President yeebazizza Ssaabakunzi Senninde olw'okuwagira ekiteeso eky'okujaguza ebirungi President Museveni byakoze n'asaba abantu okujja mu bungi. Enteekateeka zonna zaawedde era bannayuganda mbakoowoora mujje Kololo musiimireko ekitiibwa Pulezidenti Dr. Museveni byakoledde Uganda. Joseph Katose Rusiba akulira ebyamawulire ku lukiiko oluteesiteesi ne Stephen Mukasa Ssaabakunzi w'ekisinde ekya Generation 7 bakunze abantu okubeerayo mu bungi. Ebyokwerinda binywezeddwa bulungi. Tenti zonna ziteereddwayo, sawundi zonna ziteereddwayo, ebyemmere byonna biwedde byatuuse dda. Tukoowoola bannayuganda bonna, abavubuka, abakadde, bamaama, bataata, na buli muntu yenna tuggweyo olunaku lw'enkya emiryango gigenda kuggulwawo essaawa 12 ez'okumakya. Abaana ababoodaboda bayambiddwa Pulezidenti abawadde kati tuli ku PDM ng'abaana ku mitendera gyonna pakeji ebyo bafunye akakadde. So mbufunze tulaba nti Pulezidenti akoze okulaba ng'asitula buli omu okubaako kyakola era nga tulaba nga Generation 7 tukumwebaza olw'enkulaakulana eyo gyaleese mu ggwanga. Abaagala okuwa Pulezidenti ebirabo eby'enjawulo musabiddwa okutuuka amangu bisobole okwekebejjebwa nga Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Senninde bw'annyonnyola. Amakiiko agakwatira era abantu abanaba batuuka wekasootuukako n'ekitabo bajja kukkiriza okuyingira kukozesa ekitabo kyo naye amakiiko kajja kukimuzimbinga security zisobola okumala okuteeka enneenya. Robin Anantale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Mawulire gaffe oba oliawo agasembayo akawungezi ka leero abatuuze ku kyalo Kanyike Kamengo basanyufu oluvannyuma lwa minisitule y'eby'ettaka okukakasa ebyapa ku ttaka kwe bali. Kyaddiridde minisitule okugoba okusaba kwabo abaali beemulugunya ku byapa ebyo ng'ate kkooti yali yasalawo dda. Ab'ebibanja bawangaalira ku ttaka eryabaddeko okusika omuguwe Kanyike Kamengo Mpigi okumala ebbanga basanyufu olw'ekiragiro ekyavudde wa kamishini y'ebyapa minisitule y'eby'ettaka yakisiza nti basalibwawo kkooti enkulu Mpigi nti ebyapa bya BK Wava n'eby'abantu abalala ebiri ku buloko 155 puloti 418 emawokutta 2 ebituufu. Ebyapa bineegayo kyazuuse nti ebyapa bya BK Wava omuntu anaafuna ku buweerero nga wali wadde batubuzaabuza nga batugamba nti bajja kusazaamu ebyapa naye kati ebyapa bituufu okusinziira ku ebyavudde wa kamishona. Kyaddiridde abafumirira omugenzi Zeffe Katende sebugulweko ku birindiro lwa kamishona nga baagala ebyapa ebisoma ku 500 bisazibwemu nga bwe twakola akatale k'omufungo 25 omwezi oguwedde. Tulina okuwa buli luuyi omukisa okumuwuliza oba okubawuliza nga tekinaba kusazibwamu. Mu kakiiko akatuyise mu ofiisi ya komishona tuzikalage nga n'abatwabidde we bali bongera okakasira ddala nti ettaka lyaffe. Kyokka kino kamishina kigaana ng'abeera omusanvu omwezi ogwedde n'agamba nti ensonga eno kkooti y'Empigi yalisalawo dda yeewuunya badiminisitule z'abasebugula okole Sserunjo Juruba ne Topisi Nabukalu abakkaanya ba BK Wava ne basana emikono ku nsalawo ya kkooti ate ne beefuula ebyapa ebirala byali baagala bisazibwemu kuliko ekya Captain Francis Babo ne Dr. Wakera abassayo kwemulugunya bava ku minisitule y'ettaka nga beecwacwana. Naye komishona ali mu bukyamu kubanga atidde okukozesa obuyinza bwe nga bwe bumuweebwa mu mateeka kati atandise okubuzaabuza. Amateeka sirina nnyo kimumalira ninda kuwulira kimumalira naye kugamba ettaka liryo tebeewulirireko so si kubanyumiriza. Ab'ebibanja batulidde nti bafunye obuweerero era balize kwatagana bannanyini byapa okutereza obwannanyini bwabwe. Bafunye nannyini ttaka omutuufu oba kamisona okumala okukola ki okuzuula ekituufu naye tuli basanyufu nnyo bakati twafunye amazima. Tetukyalina ki tetukyalina mutawana nabo faabukasaba n'abazze fe tujja kubeera bumu
tusanyukidde ddala tubadde tubonaabona ku ttaka lino naye gituufu kamisona yatulazi gituufu Polida Bale Musa nejemba bikolo bagamba nti bazibangula oludda lwa Ssebugulo okuli Sserunju Gisalongulubo wa Joseph ne Polida waabwe nga kyekisera babigatteko bakulakulanya ekitundu era komishona n'abagamba nti ensonga zino engeri gye zaggwa kooti engeri gyalisala ne ziggwa ye nga komishona mu mateeka ate talina buyinza kuddamu kutuula mu nsonga ezo okubaako nsala ndala gy'akole eyawukana n'eya kooti. Kitukoze bulungi komishona olwaleero takiwadde yadde eddakiika 5 bw'amaze okulaba nti ensonga ze bamuleetera mu maaso zaali zabeera kudda mu kooti ngaliwo okukkaanya kiragiro kyaki kya kooti era ebyo ntasaladde wa ddakiika n'emu ekooti kye yasala kyekyo yekayiwa Sande muzukulu w'omugenzi usalidde George Nirisoni nga administrator eyaguza ababike alambolodde essaawa eno bagamba ettaka tulizzeeyo mu Ssebugulu so nga ettaka eryo teribeerangako lya Ssebugulu kuva lusaalidde lwe yaligula basitafu baffe bali tekiniko era bw'abanga balina kye basazeewo for the time being ekyo kye tugenda nakyo nga ministry. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu enkulu Abukadde TV. Nga tugenzeeko mu nsiike ey'ebyemizannyo obululu bw'empaka ez'okusunsulamu abaneetaba mu za AFCON 2025 zigenda kubeera Morocco era nga obululu bukwatiddwa olwaleero mu kibuga Johannesburg ekya South Africa nga Uganda eri mu kibinja eky'e11. Je te demande de bien mélanger les bols avant de tirer. D'accord. Merci. Bien à toi, on commence. Okwongera okuzimba timu ya Uganda Cranes pamoja AFCON 2027 yakutandika n'empaka za 2025 ez'okusunsulamu. Kino kiddiridde obululu obukwatiddwa nga Uganda Cranes eteeka mu kibinja eky'okuminekyo mu mpaka z'okusunsamu ez'ebibinja eza 2025 ezigenda okubeera mu Morocco ng'omukolo gw'obululu gubadde mu kibuga Johannesburg ekya South Africa. Uganda. Hey, Uganda. Cranes of Uganda, they will be joining Congo and South Sudan in Group K. Uganda egenda kutuuka ne South Africa. Congo Brazzaville yatuuse ku semi-final za AFCON ez'akaggwa 2023 mu Ivory Coast ne mulirwana we South Sudan. I think it's a fair group and I think it's playable, but we may not think that it will be too easy or underestimate any team, because in Africa there are no small teams anymore. So we really have to be focused on these games, on this group, but we have to believe that we can make it. Ez'okusunsulamu ez'ebibinja esuubirwa okutandika okuba nga 2 Septemba okutuuka mu Novemba nga Uganda erina okulwana okulaba ng'eddamu okuyitawo oluvannyuma okulemerera okuyitawo mu za 2023 ezali mu Ivory Coast ne 2021 e Cameroon. Okusinziira ku nsenka zaffe Sembyo South Africa mu kifo kya 59, Uganda eri mu kifo kya 89, Congo Brazzaville mu kifo kya 10-13 ate South Sudan eri mu kifo kya 10-67. Ngeri gy'asambamu omupiira gwa Nigeria olaba nti coach alina ekintu kyayagala okuba nga asamba ekyalinga kumisho bwe yali apalanya so n'abasambi balinamu olaba nti bakyali bato nnyo bayinza okuteekawo embeera ne bakolifaayi. Ndaba nga tukyalina chances nga 70% okuba nga tuperforminga bulungi kubanga teams ze bataddemu nazo nga South Africa nungi n'olaba nga performance yayo si yekanga eri awo. Bw'otunulira Congo teams nazo zirabika nga ez'amaanyi naye Uganda ndaba nga tuli bulungi. Abaana baffe balina omutima omulundi guno ogw'okuperforminga obulungi. South Africa eringa ey'amaanyi naye era tugiraba ezo oba tetusinga nnyo do abazanyi baabwe balinga ab'amaanyi tebasambirako mu kilabu ez'amaanyi. Kati olaba ne Congo Brazzaville nayo sisuubira nti etusinga nnyo eky'amaanyi, so Uganda gyasibe tuteekamu amaanyi tusobola okukola ekyenjawulo. Ttiimu ebbiri ezikulembera mu buli kibinja ziyita butereevu mu z'akamalirizi zigenda okubeera mu Morocco omwaka ogujja nga ttiimu 24 zigenda okuvuganya kasuubirwa okuzannyibwa okuva nga Desemba 21, 2025 ne 18 January 2026 nga Ivory Coast eba champion y'empaka zino. Cote d'Ivoire on home soil. Yo ttiimu y'emisinde egenda okukiikirira Uganda mu mizannyo gya Olympics 2024 mu Bufalansa erangirirwa nkya nga abaddusi bamaze dda okubasunsula. Omuvuzi w'eggaali omu n'omukubi w'enkasi omukyala Catherine Noble.
And I believe come forth there will be some slight changes, and our changes will only be positives, not a minus. There might be +1 or +2 or even +3. Abaddusi abamu bali Europe abamu bali America, so abantu bali mu camp naye nga wano wetutuuse kati kaseera akasembayo akatikitiki akanatusobozesa okuba nti tumaliriza okuba entegeka zonna. Mumbozi waffe esembayo mu mpaka za Bulaya ez'amawanga eza Euro 2024 eza quarter final zijjiddwako engalo era zitandika nkya nga Spain ettunka n'abategesi Abagirimani ku ssaawa emu ate yo Portugal eya Ronaldo ezanya Bufalansa Mbappe ya ku ssaawa 4 eza kawungezi era nga abawagizi bazoogeddeko bwe bati. Germany yegenze na goal 10 so far Spain yakuteba goals mwenda ya considering goal. So manyi nti omupiira ogwo gugenda beera nga tactics zigenda salawo kinene. Nenze ngenda na midfield, manyi midfield yegendo singa okuperforminga ku lunaku yegendo ogoba omupiira. That's yensonga lwaki ngenda na German okugoba match eyo. German goals 2-1. Portugal France. Portugal eze actually Portugal ezenga yemu kuba bali botwala ekikopo. Ne twamulabi wano nga bamunywezezaamu. Ne tutegeera nti byonna bisoboka. France badde tena performinga bulungi naye olw'erinnya ne defense line yayo ennyimira gye yimiridde mu sofa. Ngenda na France. Manyi nti wali Spain yajabeera asanga France ku semi-final. Competition ya kumpira gwa Spain ne Germany nsubira Spain okuyitawo nga ejja kuba nalo win kubanga Germany yemtegesi tali wakaina advantage yabo agizi ne kumpira gwa France ne Portugal subira Portugal kwitawo ne pedigree yabasaminga abaina experience nga Cristiano Ronaldo, Pepe, Bruno Fernandes. Ndaba Portugal inenkize kuba France olw'ensonga neje buvuddeko Portugal yajamuuko France yabuvuddeko yajamuuko France kati abasambi bagenda kujja ne mulaala eyo bakole ki bajje mu France. Nze nsuubira zena bagolo nga 3-1 Spain Germany omupiira muzibu muuko naye nze nganzira nga wendaba nsuubira Spain egenda kuba Germany. Spain yakapiira kesamba kanjawulo muuko okuvira ddala mu bibinja. Oluvanyuma lw'eggulu ery'emizannyo munnaffe tetugenda kusukka wano kkiriza tukusibe twagalize ekiro ekirungi Katonda w'ekitiibwa tukuumire tusula bulungi weraba.